Bagamba kuluma yaguza abakazi oluno kyemuguddeko nga kikambwe ng'akabeeyi kayonoonese nnyo omutale bonna abasajja bawuza kimu egyo mivumba tewakyali abawakatiibwa bannyabo lwaki ennyambala ebatyobodde ekitiibwa ky'omukazi eba ndabika ye okuva eno ku nviiri okugenda ku ngoye naye abange mwambala biki ebyo ebireese n'ekitiibwa okwongera okugwa ennyo gambira omukazi gyempeweeremu omunnabudduwo kasula enje nnyongereko ku bye naleese ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo saba abakyala mwekembe kuba ekitiibwa kyammwe nze ndabanga ekyabako olugendo muddeyo ku nnono ziri ez'omusingi gw'abedda okubona engoye mu biseera biri okwambala enkete nga be batunzi b'omukwano gw'ebbalibbali naye ate n'abafumbo mwabitandise kiki ekikwambaza nnyabo obutundu bw'engoye muteekewo enjawulo ey'abalejjesa kiyambe n'abakyakwano kwawula malaya ku bafumbo ekitiibwa mukimalawo jjukira ekitiibwa ky'omukazi zibeera ngoye mwambala empamvu ezibabikkako ebyo bwe mwambala kookoonyo bibabuzizza n'emirembe ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo galwaki mwambala bwerere bamani epewoneko mmonta mpaka ebule omusajja n'akukwatako nga wenna wanyogozedda gy'oli nti oli kyakunywa ebyo bye mwebuzaabuza mmini ekuba abasajja babitebuse nno bannyabo bandi eyo abakuunama makubo abayise beebuuza ayolesa biki leero nsasira abatafuna figa nga yenna yeefaananira atyo mu nkula bannanga omusanga mu siriti n'osoberwa abasajja twajjirwa mini omubiri ogufumbekedde amabala guba gusaana n'olaga oyo akusuza n'akatiibwa kamuweddemu abalabi twakitegedde nti naasuza wankofu bannange ereka nno kwate mu ddene kimanyi byensomesezza kati oyize ebyange mwabimanya mbamu makulu mundiinde lw'enkomawo mbibongere ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo ab'edda baali bakitiibwa bannyabo nga bonna bambala bulungi mu kkubo ye nga ggwe oyinza otya okulaba ku kisambi ky'omukazi mpozi ow'ewuwo
Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records